Meya we Kawempe Emanuel Sserunjogi yennyamiddwa olwannankulu w'ekibuga Doris Kisaka okwetikka obuyinza bw'amagombolola gonna, ekintu ky'agamba nti kizingamizza enzulukanya y'emirimu. Aba City Hall nga be balina obuvunaanyizibwa okukola enguudo eza kolas omusingo okubeera ebinnya ennaku zino basuddeyo gwa Nagamba. Obuvunaanyizibwa bwabwe babulese mu bbanga, tebakola nguudo, tebaddaabiriza nguudo, so ng'etteeka likirambika bulungi ti City Hall yerina obuvunaanyizibwa bw'okudaabiriza enguudo eza kolas. Sserunjogi obuzibu abuteese ku Elias Lukwago meya w'ekibuga Kampala gwanenyeza ng'agamba nti ono yabeesalako dda nga bo bameeya b'amagombolola ate nga ye yandibadde atembeeta buli mu nsonga eruma bannakampala. Lord Mayor Elias Lukwago alina obuvunaanyizibwa okukola ne ba division mayors. Mukulu Sebaana bwe yabeerera meya w'ekibuga Kampala, buli mwezi buli lwakusatu lusembayo mu mwezi yatuuzanga olukiiko lw'abameeya. Bameeya ne bakkiriziganya nti kino kye tugenda okukola omwezi guno, naye muganda waffe ayitiridde okubeera yekka. Kwe kunyoomebwa kwe tulina. Olunaku lw'eggulo namutikwa w'enkuba yasudde amasomero mu Kawempe, wabula nga ye Sserunjogi obuzibu abutadde ku gavumenti y'eggwanga olw'aba kontrakita abamala gazimba. Newunyiza essomero erya gavumenti okubeerako n'amabaati geegi 32. Kiki ky'osuubira ng'empewo ebadde ze? Geegi 32 nga gye wazimbisa amabaati. Kitegeeza nti waliwo kuba sirowooza nti gavumenti eyinza okukola procurement y'amabaati geegi 32. Ekyo kyabadde kya bulabe nnyo era kibi nnyo. Abakozi ba KCC balina obugayaavu bwe nvudde ku masomero ne gye ntambudde amayumba agaagudde nendaba nga ekizimbe eky'omuyindi kiri ddyo for condemnation nga kyaggwawo dda kyayonooneka dda, kirimu enjatika zibaddewo ne kigwa ogusooka ne babumbirira, ne kigwa ogwokubiri nga kyagudde gwakusatu ne kyonoona amayumba g'abantu. Ate ye Kansala Simon Kaweesa ng'ono akiikirira na mmere agamba nti yayanjudde ensonga eno ewa sipiika waabwe, wabula nga naye obuzibu bwonna butadde ku nnankulu w'ekibuga kino gw'agamba nti ono tafuluma mu yafeesi ye nga buli kimu akimalira omwo. Naye ng'ekyo kyonna kivudde ku butafaayo bwa executive director mukyala Dorothy Kisaka, kubanga alinganga yajja mu ntebe n'atuulamu butuuzi kwekubisizaamu bifaananyi ate era na kunyiririramu na kufuna musaala, kubanga ye mwennyini akulembera ekibuga Kampala bw'abanga tasobola kuba ng'agenda mu field n'alaba enguudo z'abannakampala bamuwa omusolo bwe zifaanana, kiba kitegeeza nti ye ng'omuntu alemereddwa okuddukanya ekibuga n'emirimu egyamuweebwa gimulemye. Kaweesa ayongeddeko ng'agamba nti bo nga bakansala b'ebitundu tebaweereddwa mukisa kulonda ku mirimu egirina okukolebwa mu bitundu byabwe, kubanga bano bamukyala Kisaka ne banne bakulembera mu kubba ssente kwe bali mu kubba ssente z'omuwi omusolo. Tebakkiriza ono kansala alina obuvunaanyizibwa mu tteeka lya KCC Act okusupervisinga n'okumonitaringa. Tebamukkiriza kutunula ku kye tuyita BOQs oba ebiwandiiko ebiraga oluguudo luno lunaafaanana lutya bwe lunaaba luwedde. Enginiya Bule ono nga naye atuula ku kakiiko ka wakisi alangidde City Hall okweyagaliza. Enguudo zonna ze mulaba zoonoonese kivudde ku kweyagaliza ku authority, abakulembeze baayo abatekiniko n'abapolitiko okubeera nga tebawa buyinza ba divisions okulanga bamunitalinga ate ne basupervising ekyo kisaanidde n'ekijja mu ssente z'omuwi w'omusolo. Ono ategeezezza nti bandisobodde okulondoola emirimu gino wabula tebalina mirandira kwe basinziirira, kubanga tuteekwa okubaako wetukola ki wetugamba nti kino tekikoleddwa bulungi. Bwana tugamba nti nze bwekityo bwe kyagamba okukolebwa, olw'ensonga tetulina BOQs, twagala bills of quantities ezo tuzifune tubeere nga tugeejinga kiki kyokoze okusinziira ku kyewali contracted for. Mubiru Daniel akiikirira bwayise tu ategeezezza nti bandikoze ogwabwe naye tebaweereddwa mukisa.
a division bazijjako obuyinza bwonna buli ku district, buli ku city hall, ekikwatagana ku binnya, ekikwatagana ku kasasiro, ekikwatagana ku bibwa amalwaliro, ekikwatagana ku buli kimu n'obutale obubi biri ku district. Kasasiro w'ensi yonna wa Uganda yonna abeera mu kitezi, naye oluguudo nga walugenzeemu oyinza okugamba ogenda walumba ettanda. Ebinnya ebijjudde muli binnya bisi binnya ziri ttooyi obanga binyigala mu binnya bya ttooyi. Davis Segane, BTM TV, Community Report.